ovunaanibwa omusango gw'okusindika obubaka obusasamaza okukontana n'akawaayiro 82 ogwa Uganda Communications Act. Kigambibwa nti gwe n'abalala bakyanoonyezebwako wakati wanga 3 n'ennya omwezi ogw'omunaana omwaka guno ekaba mu disitulikiti ya Kabale ne Kampala. Obugenderevu wasaasaanya amawulire agatali matuufu ku TikTok accounts, era akawunti emu yeya @trueleader 123, endala yeya @planedmulekwa, era nga wakola obubaka obwo mu vidiyo ng'ogamba nti gwe n'abalala mwabba biliyoni 7 okuva eri Khadija Namyala Buzeyi. Have you understood? Take it. Is it true or false? It's true. Kitalo nnyo, kibi nnyo, kikwasa ennaku. Era mbadde manyi nti n'ayanguwayo ku mukolo nga manyi nti wakuziika nkya naye bamuziise leero. Kitalo nnyo bambi ekya Badru eyafudde, producer wa Anikat. Kyennyamiza kubanga Badru yabadde musajja mulungi, abadde musajja muntu mulamu, abadde musajja mwerufu. So Badru agenda tuluma nnyo, kyannaku nti sisobodde kuziika leero, nabadde manyi bambi bagenda muziika nkya, naye nsaasira nnyo 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 famire ye ne Next Media. Baganda bange, enensi etwemalizaamu bwereere, enensi etwemalizaamu bwereere. Mukole byonna bye mukola nga mukimanya enensi etwemalizaamu bwereere. Badru atulumye, omusajja omuntu mulamu ow'emirembe, kati leero bamuziise. Kyokka Makona ali mu ICU. Makona ali mu ICU nga bwe babadde abasatu mu mmotoka, 2 bafu, ninga jjo babadde ku kikonde kya chicken ekiro, ejjo babadde mu pate, ninga ku makya tebagenda kubeerawo. Nze okufa kwa Badru kunkoze bubi nnyo era kyankubye wala. So kyennomye nnyo nti sisobodde kuziika. Kugamba obulamu, olaba abantu bafiira ku bannaabwe, n'olaba omuntu ng'asiba munne, ayagaliza munne ekkomera, mu nsi nga ffenna tugenda kufa. Mugamba ofaaki n'ensi eno, ofaaki n'ensi terina nnyiniyo. Leero weetuli enkya tetuliiwo. Badru ejjo yabadde mu pate
ne Makona nga bali mu kujja bajjaganya banwa balya era asuze Montana sajja leero bamuziise kakati n'olwekyo Badru owummula mirembe tukwagala nnyo bambi byokoze obikoze ebikulemye kama akusaasire naye obadde musajja muntu mulamu ne Makona ali mu ICU bambi tumusabire Mukama amusaasire Makona kasajja katuka Makona kabeera waawo ne kakola interview zaako Makona talina buzibu ejjo babadde na ku pate so it's very bad so nsaasira nnyo bambi famire ya Makona ne bambi nekali akavubuka akato akafudde mvubuka omuto oli omulala ne musajja wattu naafa bange Makona ali mu ICU embeera si nnungi byonna nga bikaabya bukaabya maziga Makona gwe tubeera naye wano musajja nekajja nekatujja ku interview Mukama kufa kwa Badru ko ensi tugireke abantu muve ku bantu okusiba abantu si a solution okuwalana abantu si a solution okulaga nti goli wa kitalo nnyo si a solution fenna tugenda natugenda naye Badru nasemba omulaba nagenda okwe NBS bambi Badru oyo nomusanga nanyumiza abadde n'ebirooto full of life young man yasoma gaina dreams full of life today afudde so it's really bad and we pray for the family, we pray for NBS Next Media Sanyuka TV fenna tulumiddwa wamu nammwe Mukama tukusaba ne Makona naye omusuuse mu ICU gyali Mukama Makona omuwonye ate akomewo akola emirimu gye bino byonna tubisabye nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe amiina so ndowooza bye bikulu bambi ffenna ebitukwatako abantu baffe we bafa kitumalamu amaanyi so tusabire nnyo Makona buli asobola okusaba bambi musabire Makona talina muntu gwavuma sajja akakera kunoonya interview zaako musajja Badru abadde musajja nga tavuma bantu naye kati afudde kyokka Mukama n'alekawo ebisitaani oba Mukama naye ayagala bantu balungi bokka kuba Mukama atta abantu abalungi n'alekawo ebikolimo n'atulekera ebisitaani n'atulekera emizingatika Swaitani Idris nezisigala ku nsi ne bad
Badiru omusajja omulungi Katonda naye ayagala balungi bokka kuba abantu abasinga okufa ennaku zino balungi bokka be bafa ninusigala n'ebikolimo mukama si okutta Badiru omusajja omuntu mulamu lwaki totutte swayitaani eyo ensi n'egiwona mukama Badiru annumye nga gye nkomeza era kinnumye nnyo nti sisobodde kuziika sisobodde kubeerawo naye mukama muganda waffe Badiru producer wa Anikat tulisisinkana ensi bwetyo obulamu bwe butyo ffenna olunaku lujja kukya kati weegulumiza empola gwandaba obudde bwe mumala ku bantu munoonye Katonda obwonna obugagga bwe muyina bwa bwereere munoonye omukama eno ensi okugifuluma n'akataayi tekasala twekube mu kifuba obugagga si kyekikulu noonya Katonda wo ng'okyayina obudde okuwalana abantu ne musiba abantu for nothing nokera ku makya noyagaliza omwana wa munne ekkomera weegulumize nti oli wa kitalo oli wa maanyi ebyo tebigenda kukuyamba twetaaga Katonda n'emitima gyaffe tusige okwagala amwe ne musiga bukyayi buli kiseera obaako gw'owalana buli kiseera obaako gw'oyomba naye buli kiseera obaako gw'otayagala mizimu ki egyabambala buli gwe basiba yeggwe gwatava ku kooti gwatava ku poliisi mizimu ki egyabambala mizimu gya bujja mizimu gya kaabya balala mizimu gya butaagaliza noyogera ku muntu from nowhere so okufa kwa Badiru byekunjigiriza ate ekyokubiri tusabire nnyo abaana baffe abaana bo balekawa essaawa yonna ogenda naye abaana bo balekawa ebitiibwa obireka wano naye abaana bo bagenda kusigala naani tufunako akaseera wekka otulogambe mukama bwompitira wano bwenfiira wano abaana bange ani agenda osigala nabo ekibuuzo ekyo kyebuuze ojja kutuuka wekakanye wekka nno ku mutima leero tuulako wekka ogambe mukama bwenfiira wano abaana bange basigala naani ani alibabudaabuda ani alifaayo ani alibasasulira fees ani alibawa kye balya tuula wekka ng'omuntu omukulu ensi ogijjeko amaanyi ojja kulaba ng'ensi olina okugijjako amaanyi ojja kulaba ng'ebyo byonna bye mukola bye mulimu bya kisiru tebirina gye bibayetwala ate nga tebirina gye bibayambira kati wali nothing kati wali eno ensi tolina kyokakasa ensi kyetalabye byonna ensi ebirabye tewali kipya nothing just twekwase Katonda so
nze kyovula banze abantu ennaku zino sikyabaddamu sikyaddamu bantu sikyalina budde obwo kati Junior siddamu bantu. I don't have that time. I'm looking for God. Ni munonya Katonda. Nonya Katonda wange yantonda. Sikyalina budde obwo bwakudda n'abantu mbo twevume. I don't have that time. Mutudaawo twevume twewemule obwo obudde sibuyina. Era yenna alowooza timbeeraawo. I don't have time. I'm looking for God. Mwe nategeera nti obulamu bumpi kati obulamu amaanyi gange gonna ngazza mu kunoonya Katonda. Look for God. Goloza lwaki abantu babatufuga bonna babeera mu kusaba. Ask yourself. Lwaki abantu abafuga eggwanga lino babeera mu kusaba banoonya Katonda waabwe. So tulida bamusindise mu eruzira era ajja kuvaayo tajja fiirayo. Buli kintu kiba n'obudde bwakyo. Ntulida ajja kuvaayo kubanga ne tulida naye mwana wa muntu naye yazaalibwanga mmwe abaseka nti tulida bamusibye ina mmwe ketulaba ensi gye batwala. Osobola okukola buli kimu kubanga olina amaanyi olina essente byonna byakaseera. It's just time. Nga bw'osiba abalala n'ababo kasita naawe oli muzadde. Ekirungi nammwe muli bazadde ate mwe mwazaala golodi era nammwe mwazaala ketulabe ensi eri tusalirawo. Nga tulida we bamututte eruzira ng'ate nammwe abamusiba muli bazadde ensi eri tusalirawo. Kitegedde? Nammwe ketulaba abammwe osobola okuvuma abaana b'abalala tebitegeera bisiru byavu tebiina mirimo. Naawe katulinda owo enensi eno gyolaba eno akyagiteekako amaanyi yatagimanyi. Eno gyolaba eno ng'ekyuka gibuuze sipiika Amongi. Eno ensi gibuuze sipiika Amongi yali gikubuulira. Nsi nno nga yakusonyiwa nga yakuleka. Nze kyova olaba ensi eno si kyagiriko. Anjagala atanjagala ndeke. Nze n'ensi nagivaako dda. Awulira nti onjagala atanjagala era ddembe lyo nange sikwagala. Okitegedde ekintu ekyo? Nze kati emyaka gye ndiko munnange kankubuulire anjagale atanjagala ndeka. Nfaafaaga ne lwange. Omanyi abantu batubeerako. We are not your problems. Omuntu no nakufuula ekizibu kye nenga toli kizibu. Bannange bafuto soja bali makomera ate naalemu ensibe naalemu. Nze bisiga kati okunnyiza abe naalemu bennyini basiba be naalemu. What has gone wrong? NRM is fighting NRM. I don't know what's going on.
kuba Bobi Wine yagenda kati mukyalina mirimu. I think some of you are unemployed. Kati Bobi Wine okuva we yagenda abe NRM abamu temukyalina mirimu. Kati today social media yona NRM erwanagana ne NRM. Ka Bobi Wine yagenda ka luli buli omu yali aga Bobi Wine is bad. Bobi Wine is bad. Now Bobi Wine left ali mu America. Kati why is NRM fighting NRM? Kitegeza the problem is NRM. Our leaders tebamanyi kyakola babawe before without supervision. Tulida we NRM namusiba we NRM tewali wasobola kuyingira mu nsonga zino nezigwa. Balumbye no peace Rugambwa bagambye nalabye ekikazi nga kibuza kino ekyemakindi. Who is Peace Rugambwa? Ojja mutegeera. Peace Rugambwa ojja kumutegeera yani. Umanyi muloza mwaba bamanyi mu 7 mweka. Oh! Bakutenda okoma gatokomaga mu nyango. Mbuze ekisa kya Mukama. Nalabye ekikazi kyemakindi. Umanyi bibeerawo ku order sibanya ONC. N'ekikazi kyedaye nga kibuuza. Who is Peace Rugambwa? Ojja mutegeera. Ojja mutegeera mubuuza abanyankole bamumanyi. Oyo Peace Rugambwa alwana ne bajjeno. Oyo sirevo zammwe. Oyo entalo zayina za bajjeno. Oyo Peace Rugambwa mujja kumutegeera. Yankubidde essimu ku macha. Nangamba they abused me, they will know me. Gwelinda. Hey! Nze ndi ku timu ya mama Peace Rugambwa. Nze ndi wa Peace Rugambwa. Ndi wa mami Peace Rugambwa jendi. Era tulida engeri gye bamukutte nyenda mbalala. Kukolera mami Peace Rugambwa yampise. Nangamba Junior, come work for me. To anti senior advisor wa president kwa gulikalicha kubyo kulima. Gwenyezo kolera. Era mami Peace Rugambwa asibya nkubira amasimu. Ne mami Peace soko ndekemu nawe. Mami girobeera kawo. Soko jeyo tulide ebirala tubyogere. Kisa kya Mukama ya nimbi. Kisa kya Mukama nawo obuyinza bwo bulabika bwa mimwa. Kisa kya Mukama olabika nawo obuyinza bwo bwa siasa. Watugambye ogenda kujjayo tulida ku sawa 3. Nkedde ku CPS sekulabye. Mbadde ku CPS today. Nanize kisa kya Mukama talabiseeko. Kisa kya Mukama olabika nawe obuyinza bwo bwa mimwa. Watulimbye ejo nakumye live sawa 5 nga kisa kya Mukama kwali awera era tulida nyenda mujjayo era tulida abasirikale kambagobe. Kisa kya Mukama what happened? Kisa kya Mukama nno nawe obuyinza bwo ntandise obubuusabuusa nawe oyinza okuba ng'obeere no muffe. Maye waliwo abantu nga tebalina buyinza naye nga bw'atuuka muffe ba Junior ajoganga bwayagala nga bali abanene tabasobola. Nze kirabye nnyo mu gavumenti eno eri abatalina buyinza kati ng'alina kujoga ffe. Kubanga oyo omukyala kisa kya Mukama nze nabadde mmanyi nti mu kusiba tulida kisa kya Mukama yasooka. Kisa kya Mukama ng'avumya omukyala oyo. Bannanga abantu batya abantu. Naenza okusibamu tulida mwandisoose kwata kisa kya Mukama. Ne tutegeera nti muyina amaanyi. Kati tulida osiba ki? Oyo tulida osiba ki oyo? Kasajja kattu nako kanoonya mmere ya leero. Tulida yavuma jje n'emoke. Gwe walaaka bajje n'omwozi nga bamunoonya. Bakimanyi naye yeeyiya. Ate ne Jeno Mwoza ali busy. Ebintu ebyo bigenda mu maaso tabimanyi na kubimanya. Nena yanoonya mbeera abaana bali wano ku TikTok ekibavumya abantu bwavu. Omwana akera kwa kyaka talina kyalya. Gwe yagala alizoninge nga gwasula mu SC.
nze kyobula abana ba TikTok nze sibaddamu kati waliwo oyo omwana alama nvuma sisobola muddamu zindirevo ye kaze basenga nevuma n'oyo lama yani yavaawa who is he siddamu bantu siddamu bantu I'm very busy nze Junior ne bwolaba ensenvu namira buli wentuuka Junior yayiseewo ku myaka gyange nentuuka abantu ne baga Junior yuuyo nakisikira teri yakimpa kindi mubiri era tewali wano goloza lwaki ensenjagala mwabba page yange mpezeza abantu emitwalo 5 waliwo ekibaleeta waliwo ekindiko waliwo ekindiko siri wa bulijjo nze mpangulwa nze nze mutabani wa mirundi muzukulu wa Yohana mirundi inze tamale oyinza okumpangula teri ansonga mu lugalo nasigala waggulu n'accident yali erina okunzita nagiwona twante abala bazifiiramu nafuna accident nempona siri wa bulijjo nze bagezezaako wano okunsiba Junior omanya mirundi gye mwakanjagaliza ekkomera mmwe kyekituukawo ndiko ebyekika siri mwereere gwe mu baana batamala emirundi olowooza lwaki bamanyi nze mu baana batamala emirundi bonna olowooza lwaki ensi emanyi nze tekyajja buzzi bijja bigereki ate guno omwaka nga tegunnaggwako muyinza okundaba nno mu ofiisi ey'amaanyi njogeredde wano guno omwaka nga tegunnaggwako mwandindaba mu ofiisi ey'amaanyi omwoza Junior tategeera bweti ensi bwetambula disi yanga tennaggwako ojja kulaba Junior weewuunye ogenda eyo ono Junior gwe tumanyi teeka waago ekyo nkigambye nga kyama obubaka bwantuukako dda wano gwabadde ayagala okundoga totawaana ebbaluwa yajja dda obadde tokimanyi mubadde temubimanyi mbibabuulire mubadde mubuusabuusa August ono ne September gino emyezi egya August ne September maaso ku lutimbe